Eddiini nnyangu obulokole buzibu. Wangi. Eddiini nnyangu obulokole buzibu. Eddiini bakusalirawo era bakuzaaliramu. Obulokozi weesalirawo n'owaayo obulamu bwo n'osalawo ng'otegere ky'oyingiddemu nti togenda kutambula nga bw'oyagala, ogenda kutambula ng'okwagala kwa Katonda bwe kuli. Nolwekyo waliwo amaze okuwandiika statement eyeesoose era bakugamba mu famire eno walaba mwalokoka, gwe walaba tulokoka. Kati oyagala kusuula eri bintu bya kika, naye ng'ekituufu kiri nti tuli ba kika kya Katonda. Tetuli ba lubaale, tetuli ba mayembe, tetuli ba mizimu, tetuli ba kweraguzalaguza. Eventually ogenda okulaba nga gwe baali bagaana obulokozi bw'oba wanywera nga bazze okubuuza solution ez'ebizibu byabwe, nga bazze okwebuuzaako, nga bakwetaagako amagezi mu meeting ya famire, kubanga omutuukirivu aba n'ekyokuddamu emisingi bwe giba ginyeenyezebwa. Omutuukirivu aba n'ekyokuddamu emisingi bwe giba giseeseetuka. Omutuukirivu aba n'ekyokuddamu emisingi bwe giba gizikirira. NKJV, New King James Version, or Old King James Version, Psalms 11 verse 3, it says that if the foundations are destroyed, what can the righteous do?